Eggwanga lya DR Congo Joseph Kabila atandise okujooga gavumenti atuuzizza n'olukuŋŋaana olw'abamawulire olusookedde ddala. Gavumenti emunoonya kulya mu nsi ye lukwe ali mu kitundu eky'eggoma omuli abayeekera. Kabila abamawulire yabatuuzizza n'ayogera nabo bannaddiini n'abalala era ng'okusinziira ku mawulire ge tuyina abayeekera tebabaddeewo nnyo naye omwogezi w'abayeekera gwe bayita Lawrence Kanyuka abaddewo. Kigamba okuba nti n'abantu atandise okubayitaayitamu agamba nti wakugezaako okununula eggwanga lino okumalawo ebizibu bye babadde balina naddala mu kitundu ekya Eastern DRC. Naye nga omulundi ogusookedde ddala alabiseeko oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okutegeeza nti Kabila kituufu yali yatuuka dda mu tundutundu eryo eriyitibwa erya Eastern Congo naddala eggoma. Gwanga ku gwanga. Babale tuliriza wenna ali woli era nkutegeeze nti Abayisirayiri abo newankubadde ng'endagaano mbadde nyikutegeezaako nti bagiproposinze era bakkiriziganyizza n'Abamerika naye ate era balina ennumba ez'enjawulo zibongedde okuba nti bakola mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero era nga bawerako kigamba okuba nti battiddwa. Abawerako bagenze maaso n'okuleka nti eboolyawo battiddwa mu kitundu eky'oluwannano lw'e Gaza. Waliwo abana babano battiddwa mu kitundu eky'amambuka g'e Gaza naye nga mbagambye nti Isirairi epulaninga okuteekawo ebyalo ebipya nga by'Abayisirayiri naddala mu kitundu ekyo ekiyitibwa Gaza. Isirairi bagambye bateekateeka okuteekawo ebyalo 22 nga bigenda kubeeramu Bayisirayiri. Ebyalo 22 balangiridde ekitundu ekya West Bank bagenda kuliyetingayo ebyalo 22 nga bigenda kubeeramu basajja Bayisirayiri. Kale no nabyo bitegedde era ogenda kukkiriza tukome wano olunaku olwaleero obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde era wiiki